because if you actually watch that video, Nabuza Palazzo, there's somebody on radio who asked, and it is true, it's on record. Yes. Jechiri. Ekatinzebwa mutadebwa musaddase. Yes, a wonder boy ayuji agwe mkutu kwetuli yona josinzira okubango tulaba Eddy Kenzo amusuuza akosa munamawulire amanyiddwa nga Mr. Henry nga onono ex wa Prima Kadash kakati abazze waliwo ebigambo ebitambula, and of course njagala nfune side ya Mr. Henry because Kenzo amulina maaso era nga abamu aboli amuzze mulaba but aina video gyesembye okukola wenzijidde wano era nengamba lwaki asinoonyako mukwano gwange Mr. Henry oboolyawo ye atugulire ensonga eno. Of course olutalo abantu babadde balukumakumamu ate Kenzo ye alagira ddala tali happy n'eddakiika n'emu with Mr. Henry. Kakati njagala kufuna Mr. Henry eddakiika eno ennyininyini ate atubulire side ye kikyayinza okuba nga ayogeraho oboolyawo kweno ensonga. Kati kamuku Mr. Henry okuva wali ku Galaxy AFM 100.2. Okay. Hello? Yes, Papa. What's the testimony? Ndibulungi olushamati. Ndibulungi Hanzi. I have the number. Kakati. Abadde njala kwogeremu ku bitambula katini. Simanyi bwe inamukadde. Biki byagala okwogera? Bya Kenzo. Nabikuweerezaka nedda so byogerako. Okay. Twawulirako Kenzo ng'ayogera azayogera in process enfunda nyingi regarding on what you talked about him wali ne Palaso era nabikuweerezaako kaawo. Lwaki olowooza kivuddeyo nnyo nti era mpaka buli wetumusanga ne tumbuuza akyasigala ng'akyakyogerako nga gwe era tutandike mu kusooka ani eyandifuze abayimbi yandibadde agwa mu kalibaki? I don't know. Abayimbi eyo nsonga zaabwe nga Palaso bwe yagamba empaka z'ebigo zibaamu baabigo. Yes. Yeah. Then kati gwe kino ekintu wakyogera mu mutima gutya nga gwe kubanga yalaga yakifuna bubi kubanga yagamba nti he has achieved more okusinga nammwe abamu ku baasoma. Me, I have a problem with the unprofessionalism. Yeah. Eri mu ggwanga lino because ne munnamawulire atuukirira Kenzo naye engeri gy'abaamubuuzaamu yeah. They don't even do research. Akubawo bukubi abatagenze kusooka kulaba Henry abuuza atya ekibuuzo ekyo. Because if you actually watch that video, Nabuza Palazzo, there's somebody on radio who asked, and it is true, it's on record. Yes. Jechiri. Ekatinzebwa mutadebwa musaddase. Simply because of doing my job. There's a difference between me standing and saying, Mboba gundi ne gundi teyasoma, and there's a difference between me saying, gundi yagambye. Yeah, there's reported speech and direct speech. Okitegera. So osanga munnamawulire atunuzza omuntu kamera n'amubuuza oli yagamba bwati ne bwati olowooza akwagaza ki? My God. What kind of journalism is that, really? But of course ye nga ye alaga is not happy about you because katika waka video kenakuweerezaako lumu last time. No, regardless of who said it, he wouldn't be happy about it regardless of who said it. So obanze obani naye at the end of the day professionalism is professionalism. Kyensobola okwogera naye singa abantu baali bakunyiigira buli kimu kye baboogeddeko singa ba Joe Biden ba Museveni bakagame singa banyiiga enkya n'eggulo. You understand? Yes. But kyo kyaggwa we talked about it nekiggwa just as simanyi lwaki amawulire gakiremeddeko. But there's nothing that was done in bad blood. Even if it's my father, even if it's my child, my mother, and you know, nekisala ku mulimu gwange nga nyina ekibuuzo kye nyina okubuuza. Yeah. Njaba nja kibuuza because it's my job, it's what I'm paid to do. Okay. Lastly, Kenzo, because yakipinize kugwe oyinza kwogera ki ku kisemba ebisembayo kw'ekyo ensonga yennyini?
tewali kyensobola kwogerako awo. Would you apologize to him? I beg your pardon? Would you apologize to him? Oh, no, we did that a long time ago. Okay. Then Wamuita wamuyitane ku show n'atajja because of the same thing. The show has producers that are responsible for inviting people. Okay, Henry, webale nnyo bambi. Vale. Yes, ayoyo Mr. Henry era nga asaawa eno anjala kubanga nkwaha ne Eddy Kenzo ate yeewulire endowooza ye ku nsonga eno yennyini. But of course bwe twogera tujja kwogera era abantu bajja kwogera, but of course abantu bano ndowooza ye Kenzo omulira kamukuwe ate ogenda kumbulira olowooza ababiri bano asitole ki. Mr. Henry ye agamba ebyaddala ebigambo just ya reportinga munnamawulire omu yali agezezzaako kubanga ayogera ku eno ensonga era bw'atyo n'agireetera palaso. But of course Eddy Kenzo ye yawuliranga Mr. Henry oba oliawo yali agamba nti obutasoma abayimbi bakkiriza batya omuntu ataasoma kubanga bakulembera, yet Mr. Henry okusinziira ku ye yali akootinga a certain journalist on a radio station awono mu ggwanga Uganda. Kakati kankwe Eddirisa Musuza Kenzo nkomewo nkongereyo n'ensonga endala nnyingi nnyo. na doctorate ate nasoma mu primary nengena ne rubiri secondary nensoma nava rubiri nga ndi mu senior 3 kati simanyi okusoma ategeeza ki butafuna degree na diploma oba butasomera ko ddala ate ne byonna simanyi nzegezzaako okuga saagala bambi muvubuko oyo muwabudde. Those people who say that I'm not educated, I don't think they can do what I do musically, as I can't do what they do maybe mathematically or whatever they learned somewhere. Simuinaako buzibu, just nze njagala mutangaza mbutangaza nti obuyivugirivu bwanjawulo ne bw'oba oyogera oluzungu n'olufuula n'oluzeno n'oluzeeri, it's a language. Kuba naye bw'omugamba njogerera French tamanyi, does that mean nti tamanyi nti it's not knowledgeable, talina kyamanyi? Bw'oba olina ekintu ky'oyize tokikuba balala, tolaga balala mbu bo tebalina kye basobola olw'okuba ky'okola tebakisobola. Otherwise naffe twandibadde tumulangira nti wasoma naye oli mwavu naye tetusobola kikola ekyo because tekigasa. Don't mind him. Nze nsobodde okukola music ne mufunamu ne sente nensobola n'okyusa n'obulamu bw'abalala. Kikoze nnyo. I've created, I've made stars, I'm still making more. Okitegeera abaana bemaking nze bali muzi British Got Talent, America Got Talent, bali luddawa basitabe making nze bali wano bakuba bisaawe bajuza bisaawe nange kenyini maintenance for over a decade. Mina shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nante
ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 07528871515